Abasuubuzi okuva Emityana poliisi be yabadde eyagala okubaako byebuuza beeyanjudde ku CPS mu Kampala. Bano bayitiddwa bannyonnyole ku bigambibwa nti waliwo amasimu agaakubibwa ng'eri musuubuzi munnaabwe Fred Kiyimba amanyiddwa ennyo nga Freeman nga bamutiisatiisa. Ku bano kwe kubadde ne taata w'omubaka wa munisipaali y'Emityana Francis Zaake amanyiddwa ennyo nga Emmanuel Ssembuusi Butebi. Abasuubuzi abalala okuli Fred Kasulu ne Po Mayanja baakwatibwa okuva Emityana gye buvuddeko ku nsonga y'emu ku Lwokutaano oluwedde. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasizza nga ababiri bano we baakwatibwa aba Flying Squad nga bakuumirwa ku CPS mu Kampala. Wabeerawo emisango egy'okutiisibwa naddala nga giyitira ku ssimu, kyangu nnyo okukozesa obukodyo bwabwe okutuuka ku ssimu eyo n'oyo abagirina mu kiseera ekyo. So n'olw'ensonga eno baasobola okugenda Emityana, already balina abaami babiri. Enanga bw'abuuziddwa lwaki abakwate nakati bakyakuumiwa mu kaduukulu ka poliisi wadde essaawa ezikkirizibwa mu mateeka z'ayiseeko, azzeemu bw'ati. Abateebereza okuba nti bali emabega wa kino bali abantu 5. So bano ababiri already tutambula nabo. Tuba twagala okugaziwa obujulizi tulabe kakwate ki akaliko bali abalala 3. Bonna 5 baali wamu oba bakikola kinnoomu. So ebeera process mu kunoonyereza okusobola okukola omulimu nga bulungi. Okusinziira kwa Budala Kiwanuka nga y'omu ku balooya b'abasuubuzi poliisi be yakutte ne beeyagala okukunya, bino byonna bigendereddwamu kuttattana amannya g'abasuubuzi bano. Bakoze statement y'omusango ogubavunaanibwa kwogera bigambo ebitiisatiisa okutuusa obuvune ku muntu oba kye bayita threatening violence. Naye statement tuzikoze era buli omu ebigambo ebyo abyegaanye kubanga bali abantu bangi kati tekirambikiddwa bulungi ono yayogera kiki ono yayogera kiki. Ono atubuulidde nga bwe basobye poliisi ekkirize abasuubuzi beeyimirirwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Katulinze poliisi kubanga bawa abantu baffe bond kubanga tubagambye nti tuddewo kandi bwe tugenda kudda ewaka tode tulinze kutuwa bond. N'essaawa eno tukyali wano ku poliisi tulabe oba banatuwa bondi banaba tubatuwadde bondi ate tunalaba ekinaaba kiddako. Tugezezzaako okutuukirira Fred Kiyimba ku ssimu yeemanyiddwa naye nga tagikwata. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.